Muganda wange Anderson Luze munnamawulire era kyamukisa antegeezezza nti agoberera nnyo Kadongo Kamu. Aŋambye nti mwami Muzungu Kadongo Kamu ono gw'okola gw'ogoberedde Kafeero ono ki oba oliawo ekiyinza okuba nga kimufuula ow'enjawulo ku balala ate n'okuba nga oba oliawo nti mbu aliko amasannyalaze. Kale Anderson Luze weebale nnyo weebalire ddala okuba nga ogoberera Kadongo Kamu. Ekyo kiraga nti abantu mindset gye mwalina nti Kadongo Kamu wa bakadde ekyamazima kibeera kirala kubanga Anderson Luze we mutunuulye ekinene nnyo aba aweze emyaka nga 3. Nange Muzungu David ngenda kuweze emyaka 39. Baganda bange ba Charles Mugenyi ba Kabyanzo baani ba Harriet Birungi abantu ba Jojo abagezezaako okubeera nga bajjayo Kadongo Kamu ono bayeekolera batono nnyo abali mu myaka 4 ekitegeeza waliwo ekintu abantu kye bafuna obubi. Kale Prince Jopo Kafeero Kafeero tujjukira nti ye okujja mu kisaawe ky'okuyimba yajja mu mwaka gwa 1989 n'oluyimba oba olutambi muvubuka munnange naye ng'oluyimba olwamuleeta lwali abakazi okuwasa n'asiibuza ensi olutambi nsonda nnya era awo yali ateeseteese okubeera nga akola emyaka 2 bukyanga abeera mu kisaawe ky'okuyimba era nga yali akulembeza oluyimba oli munene ayi Katonda abasinga balukazaako sijjaganya lwakuba nti nkuze. Kale bw'atyo Kafeero nabategeezaako ebyemabega ayitidde mu Lukwata ebyo ebyaddiikuula babadde batambuza endongo agenze mu Lukwata avudde mu Lukwata babeera enateete ku Bristol Bar nga lumu Januari 1989 Bernard Gonza amujjayo amutwala mu kibiina kya Makula Guitar Singers Maganjo era bw'atuuka eyo n'abanga yatuukiriza ebyo bye yamusuubiza kubanga yasuubiza okubanga amukwatira ennyimba era Prince Jopo Kafeero eyo watuukayo gy'asanga John Mabirizi n'abeere ettoffaali eddene ku Prince Jopo Kafeero. Weewaawo Kafeero ekitone yali akirina naye ojja kutunuulira eddoboozi n'ensengeka yakwata yali ya John Mabirizi nakugamba nti John Mabirizi yafanga 2 Julayi 1993 yafiira ku myaka gyali 24 era John Mabirizi ye mu kisaawe ky'okuyimba yalimu emyaka 3 naye fumiitiriza singa yali asiseseemu oba oliawo yandibadde kubanga bala okuva mu 88 paka mu 91 olumbe lwatandika omukuba ne lumuteeka ku ttaka bw'atyo n'aguluba n'embeera n'afa mu 1993 nga 2 Julayi n'aziikibwa nga 3 Julayi wali ku kyalo Kalagala naye nga ye amakaage yali agatadde ekoko. Kale Prince Jopo Kafeero watuuka mu Makula Guitar Singers n'asisinkana muto munne kubanga ne Kafeero yagendayo he was around 19 ne babanga bakola ki bakwatagana era Mabirizi n'abanga amuyambako bye yamuyamba. Kati ki Prince Jopo Kafeero kyajja ku Mabirizi yamujjako ensengeka n'eddoboozi w'ogoberera eddoboozi lya Kafeero eryasookera ddala n'ensengeka ojja kulaba nga egwewaani ewa menta we John Mabirizi naye oluvannyuma eno yajja nga yeebbulula n'afuuka Prince gwe twategeera. Kati n'ekirala yamukoopako obuyonjo kubanga John Mabirizi yali eva smart nafuna omukisa we nagenda ekoko nendaba ku bifaananyi bya John Mabirizi ekyamazima nga guy yali smart. Then ekirala yali muntu eyeetegeka era yeetegekera kubanga ku myaka 24 wabanga yali yasobola okuleka amaka ago nagabalagako awo ku Facebook amaka ge yaleka wadde sige gaali amalungi oba amanene nnyo naye yali yategeka nti ng'avudde wane ku kyalo ewaabwe Kalagala kubanga Kalagala kwazaalibwa era bwe bukojja okutuuka ye azaalibwa Elias Male okuva wa Elias Male okutuuka owa ba Elizabeth Nassali obuukawo amakaaga
n'otuuka obuukawo olujja lumu n'otuuka ebukojja. Kale kyali kinyanya mpinzi era ndowooza mukadde waffe Eliasafu Male tebyamutawaanya. Olugendo lwali nga lutono okugenda okulaba ku mwagalwa. Kale bw'atyo naye ng'alwadde HK Hassan Kasule yamuzaayo mu kyalo era yalwalira bukojja, naye nga balaba obulamu bugenda ne bamuzaayo ewaabwe eyafiira. Kale bw'atyo oyo John Mabirizi n'amukoopako ekyo. Kati Prince Jopo Kafeero alina ekintu ekirala era oba oliawo ekyamufuula ekyenjawulo, yalina ennyambala. Ennyambala ate eno ye yagenda n'agikopa ku omugenzi Umar Katumba owa Emitos. Yagenda n'agikopa ku era abataalaba ku Umar Katumba mugezeeko okunoonya ku shows ze, munoonye ku bifaananyi bye, ogenda biraba nga ye ne Umar Katumba ne Prince Jopo Kafeero enjawulo ntaayi tewaali. Kati John omugenzi Umar Katumba yafa mu mwaka gwa 1995, yafiira wali e Nabbingo mu Kabenje we yali ava e Masaka okubeera nga akola. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall, otambule ngadda ku Arua Park, yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade. Awo ng'otutuuseeko, engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Yino Chikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya Dene Boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6. Balina library, science, kone computer labs byonna bijjudde. Balina arts ne science subjects, co-curricular activities, kone section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri, okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self-contained. Kyewuunyisa ensimbi zaabwe ze zijja mu nsawo ya buli muzadde. Basange Chikaya Bulenga Mitiana Road. Okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57. Naye nga muntu wange kugamba nti programu eteekebwa mu ssente aba New Subs Fashions basangibwa ku Sunset Arcade. Sunset Arcade okubanga ogituukako tambula ng'ova ku Pioneer Mall, New Pioneer Mall, otambule ngadde eno ku Arua Park waliwo Wilson 1. Okuva ku Wilson 1 ogenda kudda ku Health Link Pharmacy. Ku Health Link Pharmacy weekoma yambuka amadaala ago. Kati amadaala edduuka lyosookerako ku mukono gwo ogwa right yeyo New Subs Fashions mukyala Namatovu Fatuma Hajati oyo wali okubanga kuweereza bambaza abakyala abasiraamu n'abatali basiraamu era ebyambalo ebipya webiri mugendewo mubeerenga mwambala. Woyambaza munno oba woyambala ngo omwambaziza okuva mu New Subs Fashions oba oyambadde okuva mu New Subs Fashions, ekitegeeza nange Muzungu David oba ontaddeko etoffaali mba nkimanyi nti Hajati abaganda agamba nti mwami Muzungu munaye emirimu gyaffe gitambudde nkoze bwenti ne bwenti. Ekyo kikola amakulu. Kati Chikaya College and Vocational School bali wali Bulenga ku 7 bakugamba twalayo omwana bamubangule. Ku Chikaya College basomesa arts ne sciences badde ne boarding. Kati ku vocational ko buli course y'omu mutwe bagikwatako, naye nga ku Chikaya College esira balitadde nnyo ku IT. Era mwembadde njogerako ne mwami Anderson Luze angambye Muzungu omuntu atamanyi IT ono oba oliawo kiyinza omukalubiriro okubanga enseena asobola okugiwaganyaamu kubanga kati ebintu byonna bya IT. So omwana mutwale abeerenga ayiga IT. Tuina Plan B Records abo baliwo kukwata nnyimba. St. Michael Education Center bali Kiwanga Mukono basomesa okuva ku baby okutuuka ku kibiina ekyomusanvu. Ne tubeera ne Twinex International bali wali Bulaga ku Lwemityana. Kale Seruganda nkugamba nti twala omwana abeerenga asoma. Kale tuli ku muganda waffe
Prince Jopo Kafere ebimu ku ebyo ebyamufuula ow'enjawulo ng'oggyeko eddoboozi okubeera nti lyali sseneekerevu. Tugenda kudda ku stage performance. Kati ate eno stage performance wali nkugambye nti omugenzi Wuma Lukatumba yafiira wali e Nabbingo, naye era okufa kwe bali bakamala okufuna obutakkaanya ne Livingstone Kasozi eyo mu bitundu by'e Buddu, naye eyo tetugendayo. Kati ku stage performance kye kimu era Prince Jopo Kafero kye yali akubirako abayimbi abalala nti yalina amaanyi ku stage. Weewaawo waaliwo abaali bamusinga naye yali alina stage performance. Kati yagenda mu America ewo mugenzi Michael Jackson yo najjayo obuzina, najjayo amazina, era bwebwe obuzina bwe yali akola ki agira ne Hassan Nduga naye yali mu luyimba lwe byavadda yayogerako ku kintu ekyo nti amazina naye gazina gaali ga Paulo Kafero ate nga naye Paulo Kafero yagajja ku Michael Jackson. Kale yoyo Prince Jopo Kafero n'abantu abamu kwabo abamwagaza ebintu ebyenjawulo. Nkugambye nti John Mabirizi yamwegombako ensengeka era yakola kinene nnyo okubeera nga amentaringa kwosa n'obuyonjo, kubanga Prince Jopo Kafero wogoberera shows ez'enjawulo bifaananyi ebye ever he was smart. Then ewa Wuma Lukatumba eyo yajjayo kye tuyita ennyambala, ebyo ebigondi by'ebibomboola okwambala ng'omusirikale weebityo. Onoonyako ebifaananyi bya Wuma Lukatumba ogenda kubeera nga omulaba. Then otunulire ne Michael Jackson stage performance, naye nga weewaawo n'ekitone yali akirina. Omanyi music afugwa ebintu bingi, oyinza okubeera n'ekitone naye ng'ebirala tobirina. Empisa kikulu, Prince he was disciplined eri audience. Weewaawo ayinza okubeera n'embeera ze ez'obuntu obulala. Kati n'ekirala n'ekyokukomba omubisi ekyo kyali wa John Mabirizi, naye nga muntu wange nkwebaza okubeera nga ongoberera. Kyano tugenda kubanga tukyusaamu ebintu ebimu, twagala tugezeeko okubeera nga tubawa interviews ez'enjawulo okwawukanako ku bino ebivulu bino bye tuteekayo, zo clips ze tuteekamu bangi bazirina. So the untold stories ze tugenda okubeera nga tukola kikubanga tugenze okizuula bangi abali mu kuzimba emitima olw'ebintu ebyo bye tukozesa. Kale olw'okwagala kyano yaffe okubeerawo okubeera nga tubaweereza tugenda kubanga tukyusa, era ndowooza wootunuulira kyano erina byekyusiza. Nze Muzungu David Kadongo Kamu, music analyst. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall, otambule ngadda ku Arua Park, yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade. Awo ng'otutuuseeko, engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Yino Chikaya College School, essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita. Ssomero lya Dene Boarding, mix y'abawala n'abalenzi, senior 1 paka senior 6. Balina library, science, ko ne computer labs byonna bijjudde. Balina arts ne science subjects, co-curricular activities, ko ne section y'ebyemikono, omuli okusiba enviiri, okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self-contained. Kyewuunyisa, ensimbi zaabwe ze zijja mu nsawo ya buli muzadde. Basange Chikaya Bulenga Mityana Road. Okumanya ebisingawo, noti 757 mukaaga 4 11 57.